Abasuubuzi mu kibuga Kampala nga beegatira mu kibiina kyabwe ekiyitibwa Federation of Uganda Traders Association bongedde okukangula ku ddoboozi ne bategeeza nti omukulembeze w'eggwanga alina okuddamu n'alagira ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority okuvayo n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga batunuulira eby'emisolo naddala gye bajja ku bantu egy'enjawulo. Pulezidenti w'ekibiina kino Kabanda agamba nti bano balina okwongera ne bategeezebwa ki kye basaanidde okukola kubanga abamu era bakyagenda mu maaso n'okwemulugunya ku nkola ezimu ez'ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority. URA ekoze ekizibu. Pulezidenti Museveni yali kiriya bwe yali ali mu nsonga zino ezaffe ez'abasuubuzi, yalambika n'agamba ba URA bakola bagazeetinge values ez'emisolo, naye batandise okukikola nga bo bakola byabwe, balemye okukonsalutinga federation y'abasuubuzi n'ebikolebwa ffe tetubimanyi. So bwe banaaba nga batandise otuleetako embeera eyo ey'amawale, naffe tujja kubalaga nti amawale tugasobola. Mu lukuŋŋaana lwabwe olubadde wano mu kibuga wakati, Kabanda era ategeezezza nga bali mu nteekateeka ez'okuvaayo n'okukola banka esobola okuyamba abasuubuzi okuviira ddala ku muntu owa wansi okutuukira ddala waggulu eri. Ne mufuta essaawa tuli mu kukola banka bagiyita futa banka, ye banka y'abasuubuzi. Ekyo twalwawo sente babawa biliyoni 13 bajje batandika okusensitayizinga abantu bakole ebintu ebifaanana bwe bityo, baalema. Twakikoze nga ne ssente gavumenti tennatuwa. Ate ye omwogezi w'ekibiina kino ategeezezza nti balina ebintu bingi bye batuuseeko kasonkanga abatandikawo federation eno era abasuubuzi bagenda mu maaso n'okubenyumirizaamu. Kati okwetoola regions ez'enjawulo futa ewulirwa ate era nga erinayo ba representative era nga n'associations nnyingi ezivuddeeyo ezitwegasse mbutereevu. Ekyo kya buwanguzi ky'amaanyi ngaffe abaali balwana n'ekirooto abatono abaali baliwo. Ekirala kye tufunyeemu, tubadde tulwana entalo nga tulwana n'enkola ng'eya IFRIS, nga tulwana n'ebintu bingi nnyo ng'omusolo ogutategeerekeka. Tukakasa nti tufunyeeko obuwanguzi okusinziira mu kulwana kwe twalwana, twateekawo ko ku mbeera wano ne tuggala ekibuga si mu bubi naye nga tulaga butali bumativu waffe. Pulezidenti we yaviirayo n'ajjawo kye bayita ebikwekoto byonna ebyafrika ebya IFRIS ebyali ebisaba lisiiti kwogulidde ne bizzibwa emabega, kwali kulwana kwaffe nga futa. Ekirala kye tufunyeemu, enkola ya IFRIS yateekebwa ku hold era tekyakola, tebalina gwe bakakagibeerako okugyako agiriko gwosalako nga gwolina ebirungi byokoze eki byojagaddemu, naye tebakyatukaka kugikola ki kugibaako. Ekyo nakyo twakifunamu. Waliwo n'enteekateeka endala ez'okugenda mu maaso n'okuyamba abasuubuzi bano okuva mu nsimbi entono ze balina okubongererawo ensimbi endala. Twogeddeko n'abasuubuzi abamu abeetabye mu lukuŋŋaana luno ne batunuulira biki bye basuubira naddala omwaka guno ogwa 2025. Twayamba abantu mu COVID bbanga nene abantu baffe nga balina omulimu munene ate be bantu abali complicated ennyo. Si be bantu b'ogamba ekyo nakitegeererawo amuwa obudde era ssebo n'obutatwala budde bulungi era ssebo pulezidenti ogenda kuyitibwa n'olukiiko lwa futa ennaku z'omwezi 16 nga lwazigenda kujja. Pulezidenti atunuulira olukiiko lwa futa nga luli Uganda yonna, disitulikiti zonna nga baga nti ab'emubende muyimirire kafuna twogera ekigambo kya ekyo temukikubirako mu ngalo egaluma ennyama. Kale bwe tunaabanga twekutte wamu ng'ekitole bingi bitugenda okutuukako. Yes, ebitwawula bingi. Nabadde ngamba mukwano gwange kulo nti ensi erimu biliyoni mmeka 8, okay, approximately 8. Ezo eziriwo ku budde buno. Kinajjukira bulungi nti waaliwo obutakkaanya gye buvuddeko ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority ssaako n'abasuubuzi nga bawakanya enkola ya IFRIS era enteekateeka eno gavumenti yagamba yasooka n'egiyimirizaamu mu nteekateeka ezimu newankubadde ate ng'awalala abamu bagikozesa.